teriiyo muntu agenda kugaggawala nga tayise mu bisoomooza. Sente zirina engeri gye zinoonya ne zibeera mu bifo ewali abantu abazisobola era abazitegeera. Era bw'ofuna ennyingi ezisinga ku z'oteekwa zikendeera paka ku z'osobola. Bw'ofuna miliyoni 10 nga tozisobola era ogenda okulaba nga ziri 5. Ng'ettaano endala we zigenze tomanyiiwo ate nga tezigenda kuviisaamu ndala. Olwo sente zikendeera ziddayo ku z'oyinza ogenda okumaliriza ng'osigazzaamu 2. Era ogenda okulaba nga gye 2 mu nsawo girwamu. Kati olwo sente zeetutte paka ku z'osobola. Nagiddemu gitegeere bulungi. Sente zirina engeri gye zidduka abantu abatazisobola. Kasita ogikwatako bw'oti notandika okulowooza enkoko ensiike, notandika okulowooza ennyama ensiike, notandika okulowooza okukyusa TV gy'olina ewuwo ove ku yinki 3.2 ogende ku 5.4, notandika okulaba nga n'akamotoka ako nako weetaaga okukakyusa ovuge sikaledi zino ez'amaanyi, notandika okuba kati wootuuse olina okusenguka wansiise bukasaawo kakati otandika okusulako emuyenga naawe obutaala bwa poliisi bukube nga nawe gwalinaanye omukulu mu magye. Kasita sente zikugwa mu ngalo n'otandika ebirowoozo ebyo zitandika okutegeera nti ono tatusobola ne zitandika okufubutuka nga zikudduka. Bw'oba oyagala okukyusibwa mu byenfuna oteeka okusanga okusoomoozebwa. Abantu abanaazimba ebyenfuna ebirungi badeka okukkiriza basoomoozebwe babeere bakozi. Tukiyita okukyusibwa mu byenfuna mu maka. Teriiyo maka gagenda kukyusibwa mu byanfuna paka nga abagalimu bakkiriza okusoomoozebwa.